Kanso Nalukoola ku kitebe kya Nope Makerere Kavule ayogera ku mbeera ebadde olunaku lwaleero oluvannyuma lw'okuba nominated. Twagala tugende ku kifo we twakkaanyiza okusisinkana abantu baffe bwawo Gawambogo ku kisaawe emabega w'omuzikiti. Okutambula okugendayo tugenze okutuuka ng'emmotoka zaffe zisinga obungi, emmotoka za poliisi zazipaakinzeeko nga tetusobola kuvaayo nazo, nga kitegeeza nti tulina kutambula tunaakomawo oluvannyuma okutambula tugende ewa Mbogo gye tubadde twagala okusanga bannaffe. Abasajja abambadde obukookolo obuddugavu nga bambadde ebyambalo ebiddugavu nga bakutte emigeme walawala nga batambulira mu mmotoka ez'ekika kya drone nga bakambwe tebasalikako musale nga balina emmundu ne waya ze bakubisa abantu batulumbaganye. Labayo kye bankoze, labayo kye bankoze, omukono guno bagunudde. Bwe mbadde ngezaako okubeetaasaako wakati mu kutukuba emiggo nze n'abalala bwe tubadde tutambula ninye boodabooda. Abasajja abo mu ngeri ey'okweyisa obubi ennyo obutasaasira ku mutima omubi bansise ku boodabooda ne bambalabula ku koolansi. Abayo essaati yange yonna eno gye mulaba ey'ebbeeyi bwefuuse obulere. Oluvannyuma ne bansikawo, kale mulaba abasajja abo banafu, abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika. Abamu eno ojeeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola paka be bannyingizza mu drone. Ne bannange nga Denisite bamulese mu drone abadde andetedde amazzi gano kuba mbadde mu kaseera kazibu era nakati nkyali mu kaseera kazibu. Ate naye andetedde amazzi ne bamuyingiza ne bamukuba nnyo nnyo n'okusinga nze nga bakunuukiriza ne bakuba n'abalala abali ewala. Oluvannyuma abasajja abo ne batutwala paka ku poliisi y'e Kawempe. Olwo ne balyoka batuggunda ne batusiba awantu wamu nga bw'onoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo. Ne bongera okutukuba kyokka ng'ate bamaze okututuusa ku poliisi nga tewali na ssuubi lya kubaddukako. Naye abasajja abo bajega nnyo, tebalina bukugu n'akatono, balina empisa embi, balina omutima omubi, tebasaana na kubeera mu bifo mwe bali olw'engeri gye beeyisaamu abalina okukuuma eddembe ly'obuntu ng'ate be balirinnyirira. Oluvannyuma bantadde nze naye nga tukyali awo baleese kansala Saara Nakitto bamukubye abasajja abakulu abambadde agagatta aganene ne bamusambasamba mu mugongo mu lubuto ne bamukuba omutwe n'ebirala. Kyannaku nnyo ekiri awo e Kawempe ku poliisi kaakano. Demokulasiya waffe ali mu kaseera kazibu bassebo ne bannyabo. Tetusobola kwenyumiriza mu nsi yaffe olw'okubanga abo abali mu bifo abatuddemu kiragira ddala nti beewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya kuba tebalina kwagala eri bannansi. Bye bagamba nti bakuuma demokulasi eddembe ly'obuntu okukuuma abantu n'ebyabwe bya bulimba. Bw'owuliranga nga babyogera nti baabirwanirira ebyo bya bulimba. Bwe baba baabirwanirira baava dda ku mulamu abassebo ne bannyabo. Tetulina demokulasi. Mwebale nnyo mwebale. As you have heard, or those who have followed, you have witnessed us going through the process with a lot of hardships, but we have been able to complete the nomination. After nomination, we had to proceed to the grounds where we had prepared to address our supporters from, that is at Kawempe Mbogo, behind the mosque. Unfortunately, our cars were blocked, so we chose to walk. As we were walking, we were attacked and invaded by armed men in black garments, in drones. They have descended on us. They have beaten us terribly. They have taken us to Kawempe police.
police station, from where several other supporters and leaders have been detained. And even at the police station, many of us have been tortured. As I have already exhibited to you the wounds which I have sustained, I have been released later and have moved with Mayor Kawempe Division towards here at our headquarters. Many of our supporters and leaders are still detained at Kawempe Police Station, but I don't think that there is any sustainable charges that can be slapped against them because they have not committed any offense. Thank you. Well, just quickly, tuvumirira nnyo bino bitandise. Bano abasajja batandikiddewo okulaga akatengo kuva ku makya mulabye n'abakunzi waffe babadde bagenda muwamba kubanga badde n'emmotoka zaffe zino eza mobilization ezibranded n'abantu baffe bangi nnyo abawambiddwa wetwogerera tetunategeera muwendo gwabwe. Abamu bali ku Kawempe police, abalala babatutte ku police obw'enjawulo nga bwe mutegedde ku makya basoose kuwamba chairperson waffe owakunga owa Kawempe ne bamuwamba nga yalina empapula za candidate waffe okutuusa bwe balabye nti tukozeseza rubber dog style gyetwogerako bulijjo okuwandiisa omuntu waffe era ne bamureleasinga oli. Kaakati candidate waffe bw'avudde awo mwamulabye mwenna ng'agezaako okutambula n'abantu baffe abamu era ne bakozesa effujjo ery'amaanyi ne bamukubakuba ne bamuwamba essaati ye ne bagiyuza, naye at least yali wano, naye abantu baffe abamu basigaddeyo. Naye waliwo ankubidde essimu ne mbawulira nga bakaaba nga babakuba bubi nnyo nga bakaabira mu background essimu. Kakati bw'oba okutta omuntu n'omutwala ku poliisi bw'oba ogamba alina omusango, lwaki otandika mumukuba? Mubalabye abamu abamawulire mubadde mubalaba nga bayingiza abantu ku poliisi nga bagenda bakuba. Ekirala nga babakubye bambadde ebikookolo babadde basiga bambadde jaati. Kakati abajaati bakola ki mu kalulu? Kawempe bakola ki mu kalulu? Honestly speaking. So tukondeminga tufumirira bino ebikolwa tubasaba mulekerawo okutuprovokinga. Museveni lekerawo okuprovokinga bannayuganda. Effujjo eryo lyogezaako okukola bwe banaaba bali kuddiza bannayuganda oyinza obutakyagala. So komya effujjo ku bannayuganda kubanga kati ono candidate waffe yali abuukirize era gyonna meeting RPC ne bakanya bulungi nnyo bwava ku nomination agenda kutambula n'abantu be bagende Wambogo badressinga abantu. Kati mwe ne muweereyinga ne mumu abductinga ne mukola byonna bye mukoze n'ebirala bw'ebityo. So basewo ne banyawo embeera eyo eriwo. We condemn the ongoing violence which has already started showing in this election. Certainly it is born out of fear. They know that our candidate is very, very strong and they're trying to create this chaos. We condemn in the strongest terms possible the Museveni regime for this kind of violence. And you know, they say violence begets violence. So if you continue to bring a lot of violence on the citizens, you don't provoke the citizens into turning violent against you. So we want to condemn that in the strongest terms possible, what the regime is doing. You can imagine, this is a man who has just been nominated to be a member of parliament. But you see what they have done to him on nomination day. So you wonder what is going to happen. But like I said, even other people, our councillors, our leaders, have been badly beaten. You saw the footage of them being taken inside Kawempe police station, being beaten, being kicked. Why do they do that? So they should stop provoking our people into, becoming what they don't want to become. Okuliba kuroja kuwangula na lukura bera mugumu wetembeera bwebadde tetusazeho kumaliriza court press tulina ababisinga tugenda kusigala nga tukuweereza tetugenda kusigala nga tukuwa mami buli kimu tugenda kwogera naye Wasn't ekirala kyetubadde tetwogeddeko wali
bategeezezza nti waliwo bannamawulire bakubye nnyo era kati wenjogerera babadusiza mu malwaliro mubalayo bano abasajja byonna ebikolobero bye bakola tebaagala bikwatibwe ku kamera kakati batugambe nti omu munnamawulire bamukubye eriiso eriyise mwala baluli nga bali basazeeko ekitebe kyaffe abagezaako bakabalinga baabakuba bukubi so ebyo ebikolwa tubivumirira nnyo naye ebyo byonna byonna biraga akatengo bategeezeza sipiika waffe wenansana bakansala waffe badensite n'omukyala yenyini abadde kuba nominatinze kandidati waffe kansala nakito kati n'okakana ku mukyala n'otandika okukuba ng'akuba ente so tubivumirira nnyo naye kasabe Comrade Nalikola abaddiremu abadde tebali nga namaze pomulera ndowooza mubaddeyo maliriza okukwata maliriza kambateere wano osobola okubeerekereza eke komanda ababadde ku live nange mwebale nnyo embeera ebaddewo mukirabe kale byebyo ebivulo kya National Platform ne muganda waffe Nalikola nga atubira biki ebibaddewo naye bino bitongere kuba bavumu bagumu tujja kuwangula